zuweno ine ekizibu mukazi nnyo. Wano sigenda kumalako nnyo budde wayogedde ebigambo bingi wabula kyenjagala okole nga gwe bwasabye abaayogera ku nnyonyi y'eggwanga okuvaayo okwetonda. Ngenda kusaba nga nennabugisi mufungizi mwebyo ebirevu by'otasanirira n'enviiri ezikuunyanga ttaaba amaze emyaka 6 ku katandaalo mwoyogereranga ejjembe erisaba amazzi ag'okunywa ng'ate ejjembe lya musaayi. Zingulula ebirevu byo n'ogwo omuto ogukwetolodde ogukulinga watermelon yadibidde ku mudaala okumala omwaka mulamba okwate essimu yo statement y'okulumba abataka ba Buganda n'okulumba jjajjaffe obusiraamu Kassim Nakibinge ogisazemu ng'obudde bukyali. Bakuwaana okukomaga ku luno ogenda kukomaga omusambya statement gye wakoze ku bataka ba Buganda abaagenda okukyalira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'oba oli musajja nnyo njagala ojje obutambi nga abakyalira Kyagulanyi baagenda mu State House Ssentebe buteekumme wato bulina kwata essimu yo ng'obudde bukyali weetondera abataka abo weetondere jjajjaffe Kassim Nakibinge ng'obudde bukyali bw'otakikola ogenda funa ekizibu ky'otalabangako. Gwoyita kitaawo Jabberi Bidandisa ly'omusajja omunyala 1998 olw'obutonnyeze tayogeranga ku kintu kyonna kye bayita Nakibinge. Nakibinge tavumanga ku muntu tayombanga na muntu era buli ayina ekintu kyonna ekimuluma agenda wa Nakibinge. Kati gwe musajja mukulu eyamulwa amagezi nga bakuzaala n'okulanga togalina buli kyokola kyonna kisemba olw'okuba obwongo olina buto n'okwata essimu n'ogyetunza n'olyokogamba essimu jjajjaffe Kassim Nakibinge yakoze ensonyi. Gwe gwoyita kitaawo yali ayogedde ku linnya lye bayita Kassim Nakibinge. Gwoyita kitaawo yali avuddeyo n'ayogera ku bataka. Mukulu mw'omoolangira ebirevu ng'ennanga busa oba enkulunga busa eno walinye y'amagye nkusaba weetondera abataka ba Buganda ng'obudde bukyali n'okwetonda jjajjaffe Kassim Nakibinge obuyisiraamu okuggyako ng'oli embizi okuggyako ng'oniyadde kulya mbizi wagirya dda kubanga n'ebifaananyi ebyakufumba ku social media ng'oli ennankulabye ng'oli mu kulya ebifu bya mbizi. Kati mukulu awo njagadde okugamba kati wayogedde statement eno muri statement eno gye yagambye bw'ati omuntu ayinza okwebuuza lwaki Alpha teyagendayo. Alpha teyagendayo because Alpha twagenda okutandika academy eyo nga Alpha ali 14. Omuzungu partner wange yagamba nedda. Alright, walugulidde ku pata bebeko omuzungu teyagamba nti Alpha wa myaka mingi. Omuzungu yagamba it is impossible a person with disability ogenda okusamba professional football. Njagala obulire ensi ekyalemesa mutabani ogenda okusamba professional football toyagala kyogera kakigambe ensolwa leero. Omuzungu teyakugamba nti omutabani we myaka mingi yakugamba nti a person with disability can't be enrolled in professional football. Mutabani wa bebe kulu ayina endali period. Omupiira gumwagulamu emipiira ena tosobola gati agenda kusamba professional football mu yopo omupiira gumwagulamu emipiira ena. It is impossible kye batoyagala gamba bantu. That's the disadvantage of your boy. Ate nga byonna biva ku ggwe azaala ekibira kiwongera wandibadde osirikako ekyagala mutabani wogera okusanja professional football wakuba nti gwe abaana bo Katonda abakolemera. Teri mwana teri muntu asaba omupiira ng'ayina endali ng'omupiira ogumagulamu emipiira ena gwali otinkudde. Omuzungu teyakugamba nti omwana emyaka mikulu no. Omuzungu yakugamba a person with disability asobola agenda samba professional football. Bajjamu across omupiira gulamu emipiira 7 bwati kati omupiira agenda gukuba mbawagizi mu katimba agudizirifu kubanga ajja kuba atunda bwati kati agwerifu agwewagizi agube mu seta agwane. So the person with disability asobola kusamba mpira openly ekyoganyo kibulira abantu. Gwe njagala ogende mu Italian League olabe bayina endali ogende mu Premier olya bulungi nnyo ogende mu La Liga ononya ayina endali nti asamba mpira professional football. Toddamu kumanyira abantu bebe toddamu kumanyira abantu buulira abantu ekitufu ekiri ku mwana wo. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Omuvubuka ono bw'aba asirise mulungi nnyo bw'ayogera afuuka mubi nnyo
era newunya atwala budde kyokukwana Zuwena kati kambulira abantu ensonga zino bebana manyi bali nsasula 1 ita Bebe Cool big size si big size tiny size lwaki tiny size mwanyinaze yabagamba ati ono akali enkoko aukansirike kalusuluju katono nnyo nezo siche kikulu sagala muntu ye naddamu kunenya mwami ono olwendowooza ye kubanga ye wate walabe bintu lwaki talina kintu kyekoledde mu buntu nga ye n'akibeezaawo njala bategeeza ekimwogeza ebyo bonna Museveni bye yasayininga okumwogerera bonna baggwawo at one time kalwakwagwa Museveni pastorally yagoba Bebe Cool from his campaign trail waliwo omwami bwe yafunako ne stress oba depression Museveni n'agamba tiimu ye mutwale omuvubuka oyo mutwale mu rehab waliwo rehab gye balina eyombibira gye batwalako komohozi mu rehab n'ava ne ku social media Museveni personally yagoba Bebe Cool namuga you are useless toyina kyosobola kunnyamba kyengenda okuyambako kimu bakutwale mu rehab obereyoko ng'alina stress mungi nnyo omwami oyo teyagendayo Museveni nambule kati okujja kuno balamu yamuleese okujja muno campaign trail mukujja mu campaign trail bamuleese n'ateekawo ki program kye kyali stoppable naloza kigenda mukolera kyamuye buyi Museveni era mu campaign yemu yagambye seetaaga kulaba bano bantu basiyunga Bebe Cool kubanga talina kyanyamba lwaki 1 mubadde mukimanyi nti abaana ba Bebe Cool bonna State House basasulira school fees mubadde mukimanyi nti abaana ba Bono State House basasulira school fees bonna talina gwasasulira school fees ekyo kimu mubadde mukimanyi nti emmere amafuta n'ennyumba ye mwawanikira obuli maawa Museveni yagizimba n'agimala nga yeyambisa bbalamu n'ennyumba mwagamba nti big size mwali ennyumba Museveni yakwata ssente ng'ayita mu bbalamu ne bamaliriza ennyumba Bebe Cool ono tamalirizangako nnyumba ye Museveni yagimaliriza ekyo mukitegedde bulungi nnyo Museveni yasasula medical bills za Bebe Cool mukazi we n'abaana be bonna kitegeeza this is an useless idiot tena kyasobola mu nsi kukola okitegedde bulungi nnyo aho tugenze bulungi nnyo ensonga lwaki Zuwena akyalina omuvubuka ono kiri nti Zuwena kiyandibadde anoonye watowala wonna Bebe Cool akyazirina ze bayita ensimbi nenge ekiyitibwa amagezi ag'omusajja n'embeera eza bulijjo omusajja ono aswaza omukazi yensonga lwaki tulaba mukazi ono mu public nga yeyagala n'omusajja nga bwe kiri ku Babi Itungo Kyagulanyi nti omusajja akwata essimu n'akola statement omukazi n'appetite neefa feelings ne zifa omusajja akwata essimu n'ayogera n'abaana ne bagamba kikino omanyi lwaki abaana ba Bebe Cool tebali ku social media ne bakola videos kubanga bamanyi nti abantu bagenda bagamba mu abaana enjawulo yammwe n'ekitamu enjawulo zero yafani yasika bebamu yensonga lwaki omukyalo nekyambezizaawo nti omwami ono afuna akasente okuva mu state naye akasente ne kamala kaggwaawo tasobola kugumiikiriza busiru tasobola kugumiikiriza bwavu kubanga n'omwami ono tali productive omukyalo ono kyandibadde ayagala mu basajja abalamu nabakiyita ssente ono akyalina access ku ssente ne zimala ziggwaawo Zuwena tasobola kugumiikiriza busiru tasobola kugumiikiriza bwavu tasobola kugumiikiriza musajja ali mu competition ne musajja munne yakutte mbu nze nagula ka sunglass kano evakali Kyagulanyi akali fake nze nagula original kalaba naye nga Kyagulanyi yayimba n'agamba nti abanepikira bangoba kubanga weevo badda omusajja yayimba oluyimba kati bwe yaza okukola video jo omusajja si kwe kujjayo galubindi ate zoli zabadde mu campaign munazijjayo to prove what kitegeeza nti Bobby yategeera omusajja ono nti ono magujja ono kyasula kyalonda kano lw'ensonga eyo gyalabagamba ekigambo kimu omwami otemumalirako budde njagadde mugamba nti bw'ateetondera jjajjaffe Kasimo Nakibinge n'abataka ba Buganda ngenda kujjayo information yensi egenda kutya wano okuwaddeko sampling 1-2 okitegedde bulungi nnyo gwe nkomaze sigenda kukoddako atudde ku yeeka ne yeeka z'ettaka zize gavumenti teyazitwala
atudde mu mirembe Museveni gyataddewo alaze Museveni obukyayi naye Museveni tamusongangamu yadde n'oluga oyo jjajja mwenna mukyogedde nga bw'atakolagana ne gavumenti. Esaawa zo ziri 8:30 muna Uganda sharingira video bebe cool neze ngamba wandisigadde ng'osirise kubanga bw'osirika tetukulina akobuzi ne buli wokola statement opama muna Uganda kwatira mu kapulaso following okwate mu katimo liking video ngandere mu comment section otero comment yo akabox akadako wansi kakone mukatani ngeyero ka aro akasemba yo kakutwala ku bantu 15 basharingire video no bokoze kyamani bomaro nemezo rugaro mu screen wakati bakuletera abantu nkaga kwata mukagambo sent kuva kwasoka paka kwasemba yo okusharinga kikuru bebe kuru ebintu ebimu simanyo obakati kugambe nti akubanga gobuli wovayo nokola statement bebe kuru kambere serious nkunyonyole amazima amagezi gotandika kugateeka kukajiko kugapima tulabe kuruno yayogedde kibebe kuru ebintu ebimusooka nga weebuuze omanyi gwolowooza kabebe kuru kankubulira oyo Bobi Wine omulaba bwetudda mu kya music tola nti mwali ba top 3 kamiliyoni bebe kuru Bobi Wine yabalekayo era ye top 3 ekyo yagenda nakyo mwetudda mu kyokuyimba ekyo yagenda nakyo ye top 3 yekka kubanga saawa zino Bobi Wine Michael Jackson boto wo mubalale voye takyalina wasobola kuteeka ekivu takyalinawo abantu bozi nga mwagala berinyirire baffe agezarangirye nti concert umuteeke wa mu Uganda wano takyasobola agamaanyi agamasanyalaze mu nsi kati yagayina tasobola kuteekeko ekivulu nafuna miliyoni 5 ez'abantu kati obateekewo mu kifo kimu wano e Uganda okitegeera kati ekyo tumuleke ye top 3 mu music bwetudda mu kya politics bebe kuru njagala okutegeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert oyo buli president w'ensi yonna amumanyi era y'omu buli nsi bwetunuulidde mu Africa ng'omuvubuka agobererwa abantu ayina omukwano ogw'abantu mu bya politics buli mafia gw'omanyi abasiga sente mu nsi bonna bamutunuulidde abagamba hawe n'afuuka president Uganda tubayo abantu abatuufu ba investor abatuufu abagala okusiga sente mu nsi naddala Uganda bagamba omuvuko oyo n'akwata eggwanga sente zange nzitwala kwegamba buli kiti ky'omuntu kitunuulidde Kyagulanyi banabyabufuzi bamafia ba investor buli muntu ba businessmen everybody amaaso ge gali ku Robert Kyagulanyi Ssentamu worldwide oyo gwolaba oyo atiika bebe kuru Kyagulanyi atiika gwe omutya kubanga niwoba omwogerako ndaba feesi ekakanyala ndabira ddala ng'olina ennugu naye gw'oteekako ennugu ali ku levo ndala kakati kankubuulire bebe kuru taata w'omulaba Bidandisani yaliko minisita mu gavumenti ezasooka ez'abamiini baani paka ku mulembe gwa Museveni naawe omula ebyobufuzi era ye mutandisi w'ekibiina kya PPP People's Progressive Party wembasa erabidde okiwulira kakati omulagira Kasimira Kiringi naye mutabani wa mukulembeze taata we yali kabaka mu kiti ekyo ate yali president Sir Edward Muteesa ukimanyi bulungi kati oyo mwana wa mukulembeze kitegeeze ebyobufuzi by'eggwanga Uganda bimukwatako nnyo ate mukulembeze ate murangira aweebwa ekitiibwa naye atiika kakati otudda ku ky'obusiraamu bw'abeera mu muzikiti muzidduwa simanyi darasa ezo abaana basiraamu ne bw'abeera mu ofiisi ye oba mu makaage awo abeera mukulembeze omukulembeze yenna talina kibiina kya byabufuzi talina munabyabufuzi gwakugira okusinkana kubanga bagatta ideas ate nga zonna baba balowooza zigatta ku ggwanga lyabwe n'okugasa bannayuganda ng'eggwanga kati Kyagulanyi Ssentamu yali agenze nga president
one national unity platform era presidential candidate ya nominating akakiiko yasunsulwa akakiiko k'ebyokulonda ali mu kalulu ng'omukulembeze era asaba bannayuganda bamwesige bamuwa akalulu atwale obukulembeze obwa president obw'eggwanga Uganda. Katugongambe ntomulangira Kassim Nakibinge jjajja w'obusiraamu asooka omuntu ngo invitation agenda amulabe boogere. Omulangira Kassim Nakibinge statement zatera okukola ziizino Bebe Cool, Sally Moses ab'ebyokwerinda bamukwata mundu mugende mpola ku bannayuganda bane muleme kubayisa bubi twalabye ebyali ejjini twalabye ebyali ejjini kikyamukuba Nansi eyo statement gyakola nfu si ntuufu. Mwami Sally Moses Bebe Gagamero boss kakati serabanga ko Omulangira Kassim Nakibinge ngavudde naganti wosangira Museveni ku makabiri tomwoki serabanga nga kola statement nti mulekera ogenda mu kalulu mutandikewo ekibiina ky'abayekera mugende mu nsiko mukubagane ne Museveni. Serabanga nga kola statement ngezo gw'omuyita otya omulabe aya atagala President Museveni. Bebe Cool Museveni alina abamwagala n'abamugoberera nga mmwe oba akoze kikyamu oba afuuye Museveni wakuba omuka ne gubawunyira musigala mugamba yongera boss. Kati ne bayo n'abalala abalaba ideology ye ne ideas ze n'enjogera ne babigattagatta ne babigerageranya kuva 86 bakolwala statement zazaakola ne bateeka ku nzaayo bagamba ono omusajja atulimba ne bamuwakanya nesigamba twaba mukyaye nti mulabe waabwe. Bebikulika kukwata abantu ate abakulembeze ab'enkizo mu ggwanga kwagala kubayingiza mu bintu bino ebintu bireke ffe ba TikTok nammwe tubeere kuno tukayane Museveni agenda tajja kugenda Kyagulanyi abeewo tajja kubaawo tubeere mu byaffe n'ebijjeemu kati ng'Omulangira Kassim Nakibinge bino omuteeka mu byaki olwokuba yasinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu eka z'ettaka z'ogamba Kyagulanyi omulaba ali ku kyapa kye ezo ntuuyo ze talenti ye na busobozi bwe na mukisa gwe na ntuuko ze yakola bukozi awo waali wali oyagala Museveni azikwate kazitwale wanga yazigula. Bebe Cool kyoga Museveni alina obuyinza ku ttaka ly'eggwanga Uganda lyonna Uganda yagigulawa. Eno Uganda y'abannansi abayina ennimi ezisoba mu 50 nenge ekitugatta ye black yellow red nga kawonero ka bendera nga we tukakwata bulijjo nga wogiraba yeewujja erimu ŋŋaali wakati. Onfuna bannayuganda be balina eddembe okulonda omukulembeze abakulembera emyaka 5 bwe giggwako ne balaba nga abakoledde ebirungi n'akomawo ne bamwongera bwe batamwongera ne balonda gwe balonze be baba beesaliddewo nga bannansi era baba n'ensonga zaabwe. Yiga ebintu. Omulangira Kassim Nakibinge mujje mu bino oyo mukulembeze mu kitiibwa kye tolaba mabiriza ali mu kalulu simanye mabirizaani oyo ali mu kalulu owanantabulwa namanve wali kubanga oyo manyi ne maama we newaka ewaabwe wali namanve awo enantabulirwa wali ku Jomaali okyamira tolaba nti erinnya lye si ly'amaanyi tayogerwako nnyo era mu kalulu ako yasinga obwavu kuba newaabwe manyiwo okitegera naye era wasindikira wasaba Omulangira Kassim Nakibinge okumusinkana era Omulangira Kassim Nakibinge atunula mu programu ze era namufuna olunaku n'amuyita wanga presidential candidate. Bebe kuliga okwawula ebintu oyo Omulangira Kassim Nakibinge tabeerangako mulabe wa Museveni wa mulabe wa ggwanga wabula ayogera ekituufu kubanga munnansi naye bigenda mu maaso abeera abiraba obadde otya nakulabye olaga bugalubindi ezo smart glass ezo zara Bebe Cool ogenda kwavuwala bw'onootandika okwagala okukompitinga ng'olowooza Kyagulanyi akyakompitinga naawe ebyo byali biri bya mu music genda owulire oluyimba manya sayizi yo gwe byolabanga ebyafaayo abalala bintu bya bulijjo otegeera olaga baseball kyalaga smart glasses kati nze nina original kati nze biki kati Bebe tulekeemu muna Uganda usalingira video kulwa Katonda n'ensi yange nze Godzilla Uganda. Bebe Cool sivumye sivodde mbadde nkugambako Buganda bigambo ebigwa byogedde naye